batukulembere naye batukulembere mu bwesigwa, mu bulungamu, mu mazima, nga batya Katonda. Okuva ku balondeddwa abasookerwa kutuuka ku pulezidenti bonna bakutte bayibuli ekigambo kya Katonda. N'emmoto yaffe egamba for God and my country. Naye bikolebwa mu Uganda tebiraga bwa Katonda. Twenenye. Sobola n'okuba nga tubonaabona bye tubonaabona kubanga tuganya okukyukira Katonda n'emitima gyaffe gyonna n'amagezi gaffe n'amaanyi gaffe n'obulamu bwaffe. We are going to suffer okutuusa lwe tulitegeera nti obwanga bwaffe tutunuulize Katonda so si kirala. Tusabire Ssaabasajja Kabaka n'abamuyuguumya n'abanyeenya obwakabaka bwe. Byali bigambo bye naye waliwo abatabutwagaliza. Tusabire Maama Nnaabagereka kuba muli kumpi. Abasawo kituufu weebali n'eddagala naye oyo omu ku bajjanjabi abasooka. Tusabire abaana b'engoma, abalangira n'abambejja, abakungu ba Ssaabasajja Kabaka ku madaala gonna. Tusabire Buganda bannange, ebyamasabo n'ebisamize byali bitandise okukwasa abantu ensonyi nga biri, naye kati abasamize beeranga ne ku leediyo ne TV, bagaba n'ennamba z'essimu. Sashemu abantu beerimbise mu byobuwangwa n'ennono naye nga basamira basinza birala. Tewali wasinga Ssekabaka Muteesa the first okumanya obuwangwa n'ennono za Buganda. Yagamba nze n'abantu bange tuli mu kizikiza, abaminsani ne bajja, naye kati enzikiza weerina emisana. Twekube mu kifuba tukyukire Katonda. Leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe. Tusabire ekkanisa ya Katonda erwa n'olutalo mu nsi yonna n'okusinga ennyo ekkanisa mu Uganda. Saabalabirizi Dr. Stephen Samuel ne Mama Margaret Kazimba ne famire yaabwe. Tusabire ennyumba y'abalabirizi n'okusinga omulabizi waffe ow'ennamirembe. Obulabizi bw'ennamirembe bwe bujjajja bw'obulabirizi bwonna mu kanisa ya Uganda. Tubeere kyakulabirako kirungi awatali kwekkiriranya. Ekigambo tukiyise wakati. Tuleme kulonda abantu kukulembera bannaabwe nga babalalambaza. Omukubiriza wa kusaya atalokokanga, b'okubiriza obakubiriza obalazaawa. Ne tukaayana mu by'okulonda twaswala ekkanisa ya Uganda ku social media. Naffe tulinga ab'ensi, twekube mu kifuba tuwulize eddoboozi lya Katonda. Teweekakaatika, olwo olubimbi lwo. Ne bw'otoba muweereza mutongole, Katonda akulaba obanga okola kituufu. Ayi Mukama, uli okusaba kwaffe. Tusabire ennyumba y'abaawule, tutandike ne Ssaabadinkoni w'Obusaabadinkoni buno ne Maama, omusuba w'obusuba buno ne Maama, abaawule abali ku mulimu n'abo abaawummula, ababuulizi baffe n'abasomesa b'ekkanisa. Ayi Mukama, uli okusaba kwaffe.